People power. Bobby. Yeah. NUP. Everywhere. NUP. Kunga Chagulanyi kunga. Kunga Chagulanyi kunga. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Abasawo badvisinze General Moses Ali okuwummula asobole okubeera nga awona bulungi nnyo newankubadde nga tuli mu kiseera kya kalulu. General Moses Ali abasawo mu ggwanga erya Germany bamugambye awummule oluvannyuma lw'ebbanga nga tali mu ggwanga. Kale nno abantu ba Germany ani agenda obbakiikirira oba anyway, tugenda beera nga bino byonna tubiraba. David Lewis Rubongoya akulaga era akubuulira nti kyannaku omuntu gwe yali asinga okwegomba mu nsi ate kati gwali mu kulwanyisa olw'okukyusa ebyo bye yali ayogera kati nga bijjudde busagwa na bulimba. Ani gwayogerako? Tugenda beera nga naye tumulaba. Goleti Namugga ne Nina Rose kye bakola abantu ba NRM mu Ssembabule. Goleti Namugga akutte Ajati Anifa Kawooya mu nfonga waali namukuba handi down. Ono omukazi tolaba nti yeeyita small body full package. Anifa Kawooya bimuweddeko omulaba ngeri abantu bwe basaakaanya. Tugenda beera nga nabyo tubitegeeza abagambe nti NUP weeri ate temulina kyagikola. Tugenda beera nga nabyo tubifuna. Omuntu omu afiiriddewo so nga ate omulala addusiddwa nga biwala ttaka. Eno mbeera kyetuuseewo nayo tugenda kubeera nga tugikuwa. Deka tutalaage omukulembeze olunaku olwaleero asembyeyo mu bitundu oba aggaddewo okunoonya akalulu mu bitundu ebya West Nile olunaku olwaleero wabula agaliddewo mu maanyi agatagambika. Wuno omusirikale agambye banne nti mulina okukimanya nti ensi ebamanyi ate ebalaba. Ennaku zino abantu bayongedde okubeera nga bategeera. Leero bakukwata ne bajjayo famireyo ne bakujjayo ne bakuleeta buli kimu mwegendereze nga mukola emirimu gyammwe. Kaka kino kankyogerere wano nga situnagenda mu kuwummula. Obadde okimanyi nti bino bye mukwata ne mu documentary nga abasirikale bakitegedde nti ensi esobola okukyuka. Kakati bali mu kugamba bannaabwe mwegendereze. Awo we tuli Kyagulanyi watadde Uganda n'abakulu abafuga eggwanga. Bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Olwaleero ensonga ya Free Bobby Yanga ebadde nsaale nnyo mu kunoonya akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bitundu gye bazaala mwana mulenzi Bobby Yanga ali mu kkomera ku misango egy'ebyobufuzi. Bwe tukkiriza tugenda beera nga tubiraba. Nzikiriza tukole bwe tuti. Nkomewo tweyongereyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzize Matumbi Budde olunaku olwaleero. Weewaawo njagadde information eno osule ng'ogitegedde oluvannyuma lwa Moses Ali okuddusibwa mu ddwaliro ng'ali mu mbeera esemberayo ddala okubeera embi. Moses Ali abasawo bamugambye ateekeddwa okubeera ng'awummula. Tugenda beera nga byonna tubitunulira. Nzikiriza nkusabe n'obuwembeefu video soko jimperera iki mukwano gwange mu ngeri emu yakatwegattako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Tutambula ne Sheikh Ashrafu omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ku namba y'essimu gy'olengera ku screen yo esembye 711 asobola okubeera nga akuyamba. Mu ngeri emu tutambula ne bannaffe abaatwegasseeko abandiga Construction Solutions bano nga
bazimba mayumba oyagala ennyumba eri ku mulembe muganda wange oli bweru wa ggwanga oyagala omuntu asobola okubeera ng'akuzimbira ennyumba yo mu mazima nga mwesimbu tajja kubba ssente zo noonya abandiga construction solutions basobole okubeera ng'ekintu bakikusiiringira basangibwawa basangibwa Reza near Nikan okuliraana Nikan Resort Hotel ku namba y'essimu gy'olengera wansi awo esembyeyo 222 bakukolera ennyumba yo masavu osobole okubeera nga wenyumiriza mu nsimbi yo gy'olafuubanidde oba olyawo ku kyeyo eyo gy'oli odde bakuyita biroodi n'endiga construction solutions ng'ekiggadde katweyongereyo bwe tuba nga tuvuddeko awo Bobi Wine leero asiibye awenja kalulu naye njagala osooka otuwe katambi kano lwaki nkasoosezza bano baana ba Bobi Yanga bano boolengera be baana aba Bobi Yanga ali mu kkomera nga kyekyamuteesa mu kkomera Bobi Yanga mbu yasangibwa n'ebyefaanaanyiriza okubeera eby'amagye omuli ennyota omuli engatto omuli uniform mbwe ebyefaanaanyiriza okubeera eby'amagye ali mu kkomera abaana be beebo njagala otuweeko ku katono katambi ako then ate tujje tweyongereyo okay kale free Bobi Yanga abantu bateebwe tewali nsonga lwaki babeera mu makomera ewatali nsonga so mu ngeri yemu njagala kubeera nga nkujjayo eyo Bobi Yanga tumusabira era tusaba Katonda ayambe asobola okubeera nga akomawo akole emirimu gye mu ngeri yemu ogenda kubeera nga otuwa ku katambi ako ku kifaananyi eky'omuwala oyo gw'olengera ku screen bannange waliwo abantu nga mbutuufu bazira omanyi bagamba nti abeera muntu wanjawulo ayitibwa asaana okuyitibwa mwoyo gwa ggwanga lowooza ku bannabyabufuzi be tulina bonna abaliddemu eggwanga lino enkwe ng'ensi yabeesiga era n'ebayita abagezi Katonda yaleeta Kyagulanyi nga mugagga talina kiryawo kye yeetaaga naye ng'alaba ensi erina kyeraakenga n'aleka Rakizale life ye ey'okuvuga amamotoka agalina spinning rim obulamu obw'okusasulwa n'ajja mu kifo n'asalawo atobe kati oyo wanjawulo era asaanidde okuyitibwa mwoyo gwa ggwanga kituuka bulungi nnyo nti ne bw'aba atambula na fulaga ya ggwanga kale nno oyo taliiko kibuuzo omuntu omulala ye mukyalo oyo gw'olengera ku screen njagala kumwebaza newankubadde nkimanyi ne mu kaseera kano ayita mu kusoomoozebwa okusembayo baguze abantu bonna abasinga ab'Omwankole region bonna abasinga baguliddwa omukyalo oyo alemeddeko era tumulina yakyaliyo bacandidates bonna aba NUP abasinga abaweebwa kaadi ya National Unity Platform mu Ankole bonna beetunda eri NRM naye omukyalo oyo bannange muzira ono yekka akyalemye okukwata ssente za mwami Museveni akyalemye era akyayimiridde ku mazima yadde ng'atiisibwa ekyo nakyo twakitegedde atiisibwa era olunaku olwaleero omukulembeze waggalidde okunoonya akalulu omukyalo oyo yakyazizza President Robert Kyagulanyi Ssentamu Ekamwenge omukyalo oyo weebale nnyo weebalire ddala era olunaku olwaleero Bobi Wine amaliriza okunoonya akalulu mu Western Uganda
yes amaliriza okunoonya akalulu mu Western Uganda era nga asembeddeyo Kamwenge district era eyo gyasinkanye Kamwenge abaana ba Bobby Yang oli gwe tukulazeeko muna NUP era yali ku security y'omukulembeze. So ebyo bye biriyo naye omukyalo njagadde musiime kubanga si kyangu. NUP yali ewadde abantu ku bubaka bwa parliament bina ndowooza 419 naye bagenze babagula kati bw'olaba akyasigadde mu reeso oyo muwe ekitiibwa. Now awo njagala tuveewo bwe tubanga tuvuddewo mumanyi nti wabaddewo enkola abasirikale nga bajja ne batulugunya abantu nakuba n'agenda ate mugenda mujjawa naye abaana bagunjawo enkola gwe tulugunya abaana bafune ekifaananyi kyo banoonye ebikwatako bakutimbe anti oyagala kulaga nti okola nnyo kati abaana bakutimba ku mikutu gyonna bwe bakutimba kale n'abeewuwo bakulabe nti taata oli musajja w'amaanyi g'okuba n'abantu omwana akubuze naye taata oyo wakubye waaki baprofilinge baleete maamawo baleete jjajjawo baleete ssengawo baleete mukyalawo abaana bo yes si birungi ne kati gwe weewaddeyo okuba abantu bw'oba obakuba emiggo bo bakole ki nga tebalina kyakulwanyisa nga ne bwana akuyitako n'akwekonako gyagamba yabadde alumbya ofiisa kye balina ge masimu gaabwe kasita bakumanya nga bakussaayo okitegedde kakati n'abakulu bakitegedde batandise okisomesa abasirikale nti bannanga abantu balina ekintu kye batandise in fact ekinnyumidde bagambye abantu bategedde kitegeeza babadde nga babikola nga bamanyi babikola abantu abatalina kye bamanyi naye akyogedde bulungi abantu bategedde abuzeeko kugamba nti abantu balabuse njagala otuwa akatambika omukulu oyo simbayi abapoliisi abantu bagenda bategeera abantu ba bulijjo bali connected ligwola balina gw'amanyi omunene kati gwe muyise nga bw'oyagala olabe ate tolina kyofiirwa kubeera mukwano gw'abantu tekikugyako mayinja go tekikulemesa kubeera afaani era ekikufuula afaani kukola bituufu naye ne mutafayiro z'abantu ne mbaitako obusente ate temugagawala tosobola kugagawala ng'oli mukuba abantu tosobola ojja kukuŋŋaanya obusente okuŋŋaanya obusente bw'abantu obubajjeko ogende wako omwana lwale lukemya okutwala hindi zikweko wakati bw'oba oyagala kubba sente raba bannanyini ebibanda by'emmotoka abagaga naye kati omuntu wa wansi akasente akanoonya bubi alina akasaaluuni avuga booda okuweza emitwalo 10 lutalo ate naawe okuyingiza omusango omujeko omutwalo otegeera kweni so muyise abantu bulungi esaala z'abantu zezikupromoting esaala z'abantu zezongera omusaala esaala z'abantu zezikuwa emikisa omukazi ono ateekako akaduuka ne kavaayo okay ebigambo birungi ofiisa byakozesezza birungi nebiteekebwa mu nkola birungi nebiteekebwa mu nkola ekirungi naye akitegedde nti abantu kati bali kaali balaba kakati ekyo kyo mukitegeere nti abakulu nakyo bakitegedde ate kibakosa buli womu profilinga n'omuteekaawo kibakosa then njagala n'oyo naye tumuveeko waliwo ekintu ekigenda mu maaso either tulina okukyerinda ennyo oba okukomya entambula gye kitambulamu
amagye gawambye buli kintu kino tekikyali kipya ng'ovudde ku magye okuwamba buli kintu naye waliwo ekintu ekiri mu kutambula twabalaza akatambi aka PDM nga bagamba buli yafuna PDM olina okuwagira mwami Museveni buli yafuna ki PDM olina okuwagira mwami Museveni bw'otamuwagire akalulu kagwera bagenda kujjako sente zaabwe awo nno we tuli ekyo kiveeko twalaba gye buvuddeko awo twalaba omusirikale abadde akulira ebyenvuba ng'agamba nti abasuubuzi mubaddiza amaato gaabwe mubaddiza obutimba bwabwe na buli kimu nesinga akalulu kanaggwanga ku myalo gino basinze mwami Museveni buli kye tubaddiza tugenda kibajjako kino kitegeeza ki nti toyina kikyo mu nsi n'ekyo kyolowooza nti wakigula ne ssente bajja kikuggyako kyokka ng'ate amushuwa ne bw'onaalonda mwami Museveni era bajja bitwala kuba ennyanja tekyali y'abannayuganda y'amagye kakati waakoleddwawo enkyukakyuka era wano eyawandisa tugamba nti in a bid to win votes from fishermen mu ggwanga lino NRM mwami Museveni bamukuutira akadingidi asobole okuwangula emyalo gye bavubira abavubi gye bali era akoze enkyukakyuka n'akwata Major General Daniel Kakono komanda owa Field Artillery Division ajje adde ku nnyanja era wano Major General Kakono mukadde kano gw'olengeraawo gwe bakwasizza ensonga y'ennyanja era nga ensonga endala kwe kukakasa nti ababoodaboda bonna amaato yinjini zaabwe teziwambibwa magye era n'ezo zaali zatwalibwa zikomezebwewo mu bwangu ddala owulira abakwatibwa piki zaabwe zibaddizibwe ku nnyanja abakwatibwa amaato gaabwe yingini zaabwe zibaddizibwe mu bwangu ddala oba okategedde kaweefube waaki kalulu ne bino bisalawo ne bitegeeza nti abantu tebalina buwagizi bw'oba otandise bantu kubakaka bw'oba otandise kukaka abantu kukwagala ku mpaka amazima matufu gali nti kabonera akalaga nti tokyayina kyoli tokyayina kyozzaako in fact waliwo n'akatambi akatambula akatambi kano nga kalaga abasajja omusajja ali mu kulaga abantu mwami Museveni bw'ajja engalo muzikube bwe muti era muzikola bwe muti producer simanyi akatambi ako tubadde twakajjemu tusobola okukafuna ne tukazannyako bwe kaba nga weekali ojja katuzannyirako naye nga bwe kajja njagala tutunuulire wano nti waliwo abantu abaali beegomba mwami Museveni nga yakajja awandise ebitabo awo mustard seed awandise ebitabo ebirungi naye ekiti ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo ekiti ekitava ku ssengejjero kifuuka ki wankindo abaali beegomba mwami Museveni yatuuka ekiseera nga bye yawandiika ebirungi ebyabaleetera okumwegomba byonna abyonoonye kaakati be baasalawo okumulwanyisa njagala osooka otuwa akatambi ak'omusajja oyo gw'otegeere oba oli musiru oba oli mugezi omuntu akuyita n'asooka akulaga bwajja kola bwoti wuba bwoti engalo ne twatuuka tutya wano nga olagirwa n'engeri gy'olina okuwubiramu omuntu gw'oyagala bakujjukize bujjukiza nti olina kuwuba shame upon you basajja mmwe sooka otuwa akatambi ako
Moments later. Ate fenna president bwatuuka njagala tumwanirize njagala tugezeemu nga tunamwaniriza buli muntu wanika omukono gwo bwoti kasita atuuka fenna nga tukola bwe tuti buli muntu wuuba omukono gwo bwoti wuuba omukono gwo bwoti osobola mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba omuwanika weekwese nnyo sikulaba omuwanika sembera kumpi omuwanika sembera kumpi kakati okay kakati agenda okukola ku nsonga mazima bakwasa amazzi president gye yatuwadde gye tulina okunywa nga tugenda okuwandiika abantu tubalekeddewo omwami omu abaddukako buli muntu mutunuulire ayambadde saati enokala agenda kubakwasa ebintu ebyo ate babakwase ne t-shirt zammwe katweyongereyo ewalala naye nga 18 omuntu anasooka okutuuka ne bwe olina t-shirt ye ya yero gy'ofunye wano tugijjira mugireke eyo anasooka okutuuka nga tumuwa t-shirt tugenda kutandika okugaba t-shirt saawa 12 ez'okumakya Okay, kale wulira babalaze ng'egye balina okukubamu engalo naye ng'ovudde ku ekyo agamba nti omuwanika oliwa muleete amazzi president ge yatuwadde tugabe abali awo bagenda bawa cupa y'amazzi buli omu emu tebasobola muwa 2 to make matter worth bagenda nabbawa ga 5 naye eyo laakaayi si bwe kiri ewali kinyamatama oyo kinyamatama laakaayi kitegeeza guno omwezi ng'ennaku z'omwezi 18 mwami Museveni agenda laakaayi mugenda laakaayi bano bagaba t-shirt naye agambye ne bw'oba olina t-shirt girekeeyo jangu tugenda kugaba t-shirt jangu tugenda kukola ki tugenda kugaba t-shirt NUP etunda ntunde buli gwolaba aba yaguze buli gwolaba n'akakofiira aba yakutte ssente ze n'azigula ekintu NUP kyegaba ate nga nakyo kitono ze flag kwa president agabako kuobo obutono niye agenda otuukayo nga waliyo ennene kitegeeza ki baba bo beegulidde kubanga president talina z'asobola gabira abo bonna boolabaawo tekisoboka naye owulidde abasajja ba NRM then osikamuko katono n'ojja ofuna David Lewis Rubongoya ng'ensonga za kuwa ntuufu nnyo njagala osooka otuwe David Lewis Rubongoya olw'ebintu byakola ebikyamu ate gwe nali nsooka okwegomba gwe nali nsinza okwegomba mu buto bwange je n'Omuseveni waliwo omulala nali mwegomba nnyo kubanga ebitabo bye first of all nabisoma nga ndi muto mu P4 P5 nali nsoma ebitabo bya Sowing the Mustard Seed, What is Africa's Problem, Political History of Uganda n'ebirala kubanga essomero twalimu lyali politicized a bit kakati nembeera nga nsoma ebyo ebitabo naye nga views ne values eziri omwo kati bazivaako dda naye ebyo bitabo bw'obisoma nga tobamanyi olabira ddala perfect leaders waliwo ekitabo kye bayita Mission to Freedom wokisoma ebintu ebirimu bwe baali boogera ku buli bwanguzi boogera ku sectarianism okusosola mu mawanga boogera ku obubbi kunyagulula eggwanga nga really balaga era akatabo ako katandika nga kalaga butya bo mu ndaba yaabwe obote bwe yabba akalulu era ne bagamba nti ekintu ky'okubba akalulu kyali kikyamu nnyo naye kaakati emyaka gyonna gino olaba bye bakola so oyo ye muntu mwabo enali nsinga okwegomba politically ndowooza olaba ebintu ebiriwo buli woolwa mu buyinza ebintu bingi byonooneka ekitiibwa kifa abaali balaba nti oli mugezi batandika okulaba nga toli mugezi yes ng'ate wali mugezi naye abantu batandika okuzuula ensobi mu ggwe ne bazikubamu ebituli
ne batandika okukakkanya abaana abakuwanga ekitiibwa batandika okutunuulira nga tokyayina makulu. Buno bwe buzibu bw'okulwa mu buyinza, and it is very bad. Kibi nnyo okulwa mu buyinza. Simanyi kizibu kiri ku mitwe gy'abakulembeze ba Africa. Ne buli akwata obuyinza tabuta, ayagala kukalambira kuli, afuukire kuli, afiire kuli. Kakati ate ne beekangabiriza buli gw'owulira nandyagadde okuleka eggwanga lino, naye eggwanga lino ndireka ntya, sirina muntu gwendaba kubazza abalyagala. Why? N'ogamba Besigye yali tasobola, oyo omu. Paul Kawanga Ssemwogere yali tasobola. Abange tugambe Kyagulanyi, kale bano bonna obanyoomye. Ono walwana naye mu nsiko yali mu dokitawo, tasobola. Paul Kawanga Ssemwogere y'omu ku batandika kumpa ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga ano, tasobola. Kyagulanyi Ssentamu tasobola. Naye nga buli ekyetaagisa okuba omukulembeze akiyina mu bulamu. Ekyo kye bakola bakiyita kubeera selfish. Then n'otandikoga ako ka Kyagulanyi kali just excited, tekalina kye kasobola. Natugamba bannange, bw'aba talina kyasobola lwaki omwogerako? Bw'aba talina kyayogera lwaki muwamba abantu be? Bw'aba talina kyayogera lwaki temuleka abantu be ne bakola bye balina okukola? Lwaki bw'avaayo n'atandika okwogera ebiba challenginga mujja ku mativi ne mutandika okuteesateesa bannayoga? Bw'aba nga talina maanyi era nga mulabira ddala ku maanyi ge mulina kasolosozi, njagala otuwe katambi ako kennyini. Kananka ka Bobi Wine. Majuto. They are not serious. Bamulya byengedde. Nibadye basange ebihire nibyo bakulya. Museveni wagambye saba Muzeeyi naawe ojjonkera. Muzeeyi yabadde ye masindi mu campaign ze era president waffe yamuyise kano ka Bobi Wine tekali na serious, kagala kulya byengedde byange. Okakasa Bobi Wine tali serious, ngakusuza teweebase ng'omutoko moddeko omusimbi omuyitirivu ogw'omuwi w'omusolo okumulemesa buli kimu, naye naagenda si kyekindeese. Nze mbadde ngamba Muzeeyi tokoowa na Bobi Wine tali serious. Gwe pakira ebyengedde ebyo oba mu kakutiya oba mu nsawo oba mwonna mwebijja bipakire kimu ku kimu. Ebyengedde ebyo byoyita ebyengedde emirambo gy'otuze, amasasi g'amamundu g'ebiguudo ebifufu, ebirwaliro ebitali mu madagala, bipakire obyetikke ogende oviire ka Bobi Wine akatali serious kakole ebyabo. Nze kyenteesa Muzeeyi tugamba wano bulijjo Uganda si property ya muntu, toyina ngeri gy'osobola gyetikka n'ogitwala. Ensi ekolebwa abantu ab'enjawulo. Gwe wadde ogezaako gyesibako olw'okuba nti ogifuze mu buwambe emyaka 4 olaba yafuuka yiyo. No, bakugamba opangisa ennyumba n'ogirwamu nti efuuka yiyo, tefuukangako yiyo ssebo. Ebyo byowooza protect the gains, what tewali kyokyakakasa bantu, tekiriyo myaka 4 biganye. Kakati okyalimba ki bantu? Baana bato bagezi balungi n'ogamba gambye baana bato bagezi balungi ebintu babitegeera. Obeera onogamba naye bano abasajja ddala bagezi nga bwe tulowooza nga si bagezi. Bwe kibanga n'eddagala mu malwaliro libalema okutwalayo, bwe kibanga n'amalwaliro gabalema okuzimba, naye nga bagamba ba protecting again,
leka tulabe ddala gains ba protecting tuwe katambika Emmanuel Serunjoji omwogeza ddembe basiba business ne basiba eddwaliro mbu KCCS byewe yagala license tuwa katambi gundi si ya business omuntu asulamu n'okusulamu n'olyoka omugano okuteeka n'olyoka omusibako nabagaana dda nabagamba temusibawo nyumba z'abantu property rates baamubala bubi mukyamu balina kusooka kutereeza so baba nga bagaanyi buli babateekako siru nga mujja nga muŋŋamba nga nzijjako osibye eddwaliro tetulina malwaliro gasobola kujjanjaba abantu omuntu yasobola okuteekawo akalwaliro akasobola okujjanjaba abantu nojja n'osibawo ekyo kikyamu sigenda kukikkiriza mu agenze mukono takola ki anaina kapeni kalo nabagaana dde okuteeka siru ku maduuku bizimbe by'abantu omuntu atalina ettima eryenkana wano oteeka otya siru ku ddwaliro nga tolina gwe bwennyini nga KCC tetulina malwaliro gwoteekako otya siru ku ddwaliro kati bagambe meya yazze wano n'azijjako mukole emirimu gyammwe omusawo agulewo eddwaliro ajjanjaba abantu agulewo ateekeko abantu babajjanjaba omuntu yenna ajjawo mugambe meya yazze wano n'azijjako ate nabo abo ateekako mugambe era bozitaddeko era meya ajjaku meya bamuwe buwe akalulu meya bamuwe buwi akalulu tebaddamu na kumunyegako munzikirize tusooke tulabe olugendo nga we lubadde olw'akalulu ak'olunaku olwaleero omukulembeze gy'atabaalidde yonna nzikiriza tulabe emboozi eno sooka ogituwe papa Robert Kyagulanyi olwasiibudde ab'e Kasese olunaku lwa jjo yasibidde mu katawuni k'e Kyambura mu disitulikiti y'e Rubirizi gye yasuze olwaleero asiibye Atalaga Kitagwenda Kamwenge ne Ibanda okuva e Kyambura akozesezza kkubo lya ttaka ery'e Kateerera okumusuula mu disitulikiti y'e Kitagwenda lino libadde liyiseemu ne ku Luwanda Ggirize ayingidde Kyendangala n'atuuka ne mu ttawuni y'e Mahoro abatuuze n'abasuulayo obugambo ensonga azisimbye ku makubo g'ayiseemu muri Uganda ensi tuza kuzimba amakubo nkaka emihanda tuza kugikora na training tuza kuzireeta abokuba sente ziroho konkani baziba bwiri abantu bakitakwenda gibire emyaka 40 ekimara nekikora ki mumanya ngoku eminyeto tugine emirimu tikwe omu Uganda ensya emirimu y'eminyeto nizija kubaho omu Uganda ensya yaza kubaho koma abantu atari omusango Sabiiti yonna agimazeeko n'omukyala ng'akalulu bakawenja babiri abantu bakitagwenda fasedi nemumanya badi nemumanya mama jango bakira emyaka yabe emyaka 40 emihanda nekisako kuyabene eshombire bwamini amalwaliro gumwine obote niwe yagombekire onesimwe mwine bashenkura muka mwine bashenkura mwine bamukako muka mukako w'emyaka 85 nyabashariraho muka obudde obusinga abumazeeko ng'abantu bayogera nabo bebo basanga bamulinze ku kkubo Thank you.
abasuubiza Uganda empya ey'abantu abali obumu. Zakuba nituyinganangana abokuba twena tuli abanyayuganda batabatirisatirisa batabagirangu otatera Bobi Wine abokuba Bobi Wine n'omuganda nyowe omulyankole ndyomukwe timukukimanya batabatamu emico gy'okusorora omahanga twena tuli omuntu omwe kora ab'omuganda kora ab'omunyankore kora ab'omutesoni ng'omusoga omuchori twena tuli omuntu omwe egi generation yitwe yakuguma hamwe Uganda tuli hamwe batabaliya batareta ebishuba eby'okusorora amawanga twena tuli omuntu omwe. Ababadde essuubi nti ensimbi eziyinza okukola ku bizibu byabwe zibaddewo ebbanga lyonna naye nga ziri mu mikono mikyamu. Ngenda mmanye esente zero esente z'okukola emihanda zero konkani maziba mwivi buli mwaka nibatwibawo tiriyoni 10 ezo tiriyoni 10 nibaziba obuli mwaka mu myaka 3 yonka nitubaasa kutunga sente ez'okukola enguuto zoona z'omu Uganda yonna. Neeno bw'abayitidde gwayita Fast Radio okubabuuzaako ne bakuba enduulu ez'oluleekereeke. Ikirize metere bagi abaramuzeewo kase nagamba ayatira kuyinza kubashaba akaruhuko bwa pulezidenti tiyabagambira nibakateera bata akaruhuko kiitu kalya amburera ekyo sipande mwakireba manvuuli ekyo mwakireba ekyo manvuuli erya Joseph Kalindi mwakireba waterera manvuuli ekyo noba waterera pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kandi noba waterera Disitulikiti ey'okubiri ey'Ibanda agituuseemu ziwera 10. Eibanda gyasoose okulaba kabangaliza poliisi ezize zimutambulirako. Kyokka teryakubye ku bawagizi be mukono okumwerekera okumutuusa ku kisaawe ky'Enyakatete Primary wakubye olukuŋŋaana. Abawagizi asoose kubaleeta kamwenyumwenyu. Neeno abakubidde ekifaananyi kya Uganda empya gy'ayagala okubatuusaamu. Mulabyeko ku president wa myaka 85 president wa myaka jammwe mwagala kumulabako olwedde mulabyeko erizoba twaikaha late twarabo mihanda mivi munonga dona bwe mumanye enguudo zaffe enguudo embi muzirabyeko enguudo ennungi mwagala okuzirabako kambabuuze mulabyeko president abafuga myaka 40 mwagala okulabako ku president ng'ajja only 2 terms n'agenda ne mulaba president omulala eyo Uganda empya. Ab'Ibanda abasuubiza n'okukyusa enneeyisa y'amagye ne poliisi. Labyeko abapoliisi ng'omulimu gwabwe si kukuuma abantu na kubawa security wabula nga kutiinisa abantu na kubakuba mbooko. Mwagala okulaba ku poliisi nge following law and order. Mwagala okulaba ku poliisi ng'ekuuma abantu n'ebyabwe eyo Uganda empya. Amaye mwagareeba gizaha n'embooko mulabye ku magye nga begajja gaberaganyize bajja na mbooko si kukuuma abantu naye kukuba abantu kibooko. Kambabuuze mwagala okulaba ku Uganda empya nga n'abasirikale b'eggwanga bakolagana n'abantu. Eno olw'okuba teri wa NUP esimbyewo aliko gwawanzeeko eddusu atali wa kibiina. Wadde NUP ekulembedde but we embrace everybody that wants change. For example, wano Ibanda tulina munywani witu ono kyali waffe si wa NUP wa PFF naye wano tewaliwo candidate woba tosanze candidate wa NUP omulabire ddala naki oluvudde Eibanda Kyagulanyi n'ayolekera disitulikiti y'e Kamwenge gy'abadde alina okuba olukuŋŋaana olusembayo.
eno asanze enkuyanja y'abantu yamulindiridde dda. Kunga Uganda kunga. Kunga Kamwenge kunga. Kyagulanyi mu disitulikiti ya Kamwenge gyasembye okuba olukuŋŋaana atuuseyo ng'ebule dakiika nga 15 obudde bw'okuwenja akalulu we bukoma naye nga bwe tulaba poliisi esobodde okumuteerawo ku kkubo wasobola okubira olukuŋŋaana ate n'ebidduka we bisobola okuyita. Tunonda Bobi Wine mugenda kuba mulonze pulezidenti wa generation amumanye amalwaliro ganyu tegalina mibazi amumanye enguudo zanyu tinindungi mumanye amasomero ganyu timarungi mumanye eminyeto yanyu tene mirimo mumanye ngu nibasiiba munonga mumanye ngu famiremwe netekiziyangalyo. Okay, kale yembeera bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero mu campaign za Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'atambudde. Nzikiriza nkugjayo kanti ndigwa tugende wa Honorable Gorethi Namugga. Gorethi Namugga bubeefuse n'aba NRM. Aba NRM bebaani omuli Anifa Kawoya, waliwo eyeewera ye Sam Kahamba Kuteesa tebagala NUP Sembabule. Gorethi Namugga abagambye laelo like an envelope. NUP is here to stay. Eri wano kusigala. Temwina kye mutugamba. Era ebigambo bibibadde bwe biti bituweeko. Ekibala kikola ki? Abamu tebaagala kubiwulira naye ffe tulwana nnyo okulaba ng'afaanako nga nomugigi muto musaayi muto ng'ofuna omulimu. Bali bajja kyanifa nga tebava mu bifo gwofiirwa. So twagala okubasa mulina okulwana nnyo okulaba ng'abaana bano bayingira ofiisi. Okwagala mwami Museveni omwagala naye emyaka 9 ekibala kikola ki? Ati bali kukonna mu kagola kisimala saizi kumukebera. Omwana omuto omulwana left right center. Tubagamba Uganda etagenda mu maaso. Omwana gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Ebeesikiza kigupu eri mu Sembabule ekyabeera olw'obuweereza obulungi. Ekyaffe ensonga z'abantu amaanyi gali mu bantu. Tetugenda kubba kalulu, tetugenda babonyabonya bamumale mu kamyufu kenalwewo. Mukyala Nambazira abadde abeebaza akamyufu. Ensonga nti omukubidde engalo kubanga akamyufu kali mufulugu babbakakko. Omukama bakumbye soosonga bakala. Twebaziza Honorable Namugga. Namugga Gorethi nga Anifa Kawoya atudde awo agambye mbwabo buli we balemera mu ofiisi omuvubuka gwofiirwa talimbye. Oyo Anifa Kawoya nze nkuze mukulembeze Sembabule, nkuze oyo mukulembeze tava mu kifo. Buli omu akoppa ku mwami Museveni ate alwana okukuuka ejjembe nga tava mu kifo. Nga bw'olaba mwami Museveni era nga bw'olaba mwami Museveni. Kale nno bwe tuba nga tuvudde awo omukulu amanyiddwa nga General Moses Ali. General Moses Ali embeera y'obulamu si nnungi. Ffenna tulabye ebbanga lyabaddewo abantu ne batuuka omukolamu bukatyuni ne bamuzannyamu emizannyo ng'embeera y'obulamu si nnungi. Moses Ali omwezi mulamba abadde mu ggwanga lya Germany ng'afuna bujjanjabi. Ne mu kufuna obujjanjabi abantu ba Germany simanyi bwe babadde, simanyi naye yakomyewo. Ne mukomawo bamugambye abasawo bamuwadde amagezi awummule asooke yeesonyiwa ebyobufuzi. So Moses Ali abantu ba Germany kati simanyi oba akubye campaign oba takubye, bamukubira campaign netaliyo agenda weereza abantu ba Germany kati abamukubira campaign bamanyi ebiruma abantu ba Germany. Batambuza RSA Center.
nga basinzidde kuki. Anyway, Moses Ali okusinzira kubali wano wakati nga taliiwo zo campaign zibadde zigenda mu maaso era nga tiimu ye epushinga ebimu ku ebyo ebibadde bitunuuliddwa kwe kuli ebyobulamu, Elisa Center for Ajumani simanya bikoze bitya n'ebirala. Kakati Uganda buli lunaku efuuka ekitagasa. Nekira mu nsonyi okozesa ekigambo ekyo. Nennina ensonga lwaki. Lwaki ngono Moses Ali abatawummula? Nasigala mu bulamu obw'okulabirirwa. Musajja mukulu yaweereza ekitiibwa kye Foster General n'alabirirwa. Kubaka yagenze yajjanjabiddwa asobola okudda n'atereera. Ne lwaki tava mu kaleekereke k'ebyobufuzi n'atereera? Kuba boy sente egula obulamu. Gojja kuva eri okiwakanye ne tulabye ku bantu. Sente tebeezawo obulamu nti bubeerewo forever. Nejjinja lisaanawo. Ne sente ekuuma obulamu. Moses Ali asobola okudda n'abeerawo. Naye byebyo ebiva sayidi zeeyo oba abantu ba Jumani bakiikiriddwa oba tebakiikiriddwa gavumenti tebigikwatako. Oba enguudo ziringa kugamba empompogoma za Walumbe gavumenti tebigikwatako. Azirongazi ekyo ekifo yekirinamu omuntu. Mwami Museveni yagamba nti owa NRM atateesa asinga aba opposition nga 10 abateesa atateesa. Kitegeeza yowe NRM kasita amanya nti wano mukama afa ayagala yes najja n'ayogera yes oyo asinga aba opposition abagamba no. Tuveeyo then tugende buterevu nnyo ku kabenje akaguddewo olunaku olwaleero. Tugamba olunaku olwajjo si bwe kiri cause emboozi eno tugikoze essaawa ziri 6:05. So akaguddewo olunaku olwajjo njagala otuweeko kabenje ako kitalo nnyo. Okudde Grace Chifute nzalwa y'emoko y'Ebulamagye mu disitulikiti y'Iganga yafiiridde mu kabenje akagudde mu kkono ly'Ekamutuuze Lwengo oluguudo oluva e Masaka okudda e Mbarara. Omugenzi abadde akola nga Tanman Wafuso ng'agezezzaako okugibuukamu bwetu ne musanga wabadde awummulidde n'emuttirawo. Ekitegeeza wekigwirira ate akyali mulamu. Kigambibwa ddereeva Wafuso eno yeekanze tulere ebadde eva e Rwanda eri ku namba RF 143V ng'eno ebadde yabisa omupiira ng'ezungirazungira mu kkubo nga mu kugisala ate gye yeekangidde ekimotoka ky'amafuta ekyafiira mu kkono lino okakana nga Fuso erindigudde ekigwo. Dayise eri amafuta n'engulumazo giyisa tenasanga iveno n'agitomera olumazo gitomera iyo nigweri deni naye bino byakoze kujja paka okutuuka wano si yeye teri bugezi. Ddereeva Fuso batemye muteme nga taasibewo taasulewo yali ku mimwa gy'abadduukirize so nga yo tulera egambibwa okuba ti ddereeva waayo abadde avugisa kimama yeesozza ensiko. Abantu basabye poliisi ejja amaggwa ge yasuula ku luguudo mu bifo ebirala bitagwamu bubenje bagasuule mu kkono ly'Ekamutuuza n'amakono amalala mu disitulikiti y'e Lwengo agafuuka akatiro. Kona ddene nnyo ate nga wafunda kati bwe bino ebiwanvu ebiva e Rwanda ng'omutemanyi kkubo bagenda kuyitira nga lw'okuliyitamu okutuuka samasaba mungi nnyo kubanga feeri nga adduka kuba tamanyiiwo kandi yeetaaze buli koona weeriri gavumenti egaziye mu makoona
Waliwo evvubuka poliisi lyekutte nga lisumulula bbatula okuva ku mmotoka mu kifo ky'okutaasa era ng'abantu baliisizaamu kumpi olw'okubaswaza. Ey'obuyambi buweeyo ate oyamba kingo twakasirye omwogezi wa poliisi mu kuleeta Masaka akakasizza akabenje kano nga bwe kafiiriddemu omuntu omu nga kavudde kuvugisa ndiima. Emmotoka eziwera ddala nnya ze zibadde mu akisidenti eno era nga zonna mmotoka nnene. Tusaba abagoba b'ebidduka okubeera abeegendereza ennyo okulaba nga oba tonavuga mmotoka ku kkubo osooka okulaba ng'eri mu mbeera nnungi naddala emipiira ng'egyo. Omulambo gujjiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Masaka wamu ne ddereeva ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Okay, kale yembeera sebe evvubuka mu kifo ky'okutaasa evvubuka mu kifo ky'okutaasa ddyo libadde lisumululako baatule naye alikubye akayinga alikubye kato daba mbutuufu talikubye ono tamukubyeko golabye akayindaba akayine gwe bakakubye asese busese dirabe evvubuka essirusiru mu kifo ky'okutaasa obulamu ddyo kale oleete tugenda sukkako wano amutukkirize tubasiibule tubagabe tibusule bulungi katonda abatukuumire tubaagala nnyo. Tutambudde ne Sheikh Ashraf musomi era omulombi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ate alina bizibu tomukubira naye gwawulya nga bikuyenze munoonyeko so nga ate oyo ye Sheikh Ashraf so nga ate tutambudde ne baganda baffe abandiga Construction Solutions bakugamba nti Sword Foundation Foundations for a Brighter Future. Kale nno basangibwa Lweza wali okuliraana ne Can Resort Hotel ku namba y'essimu 0708055722 essembyayo 2 banoonyeko abandiga Construction Solutions basobole okubeera nga bakuyamba. Tubateeredde wano Morgan yabadde kulenza at the same time yabadde ku mapeesa Katonda omulungi ow'ekisa abatuwere bye musinga okubeera nga mwagala mubeere bulungi mweraba.